olimo us fe wano ku Delta TV tukole ne Delta Natural Mineral Water amazzi agasingwa okozesebwa mu Uganda Uganda basiba Delta Natural Mineral Water bamukozesa ate Castle Home Baking Flour yengano ekakasiddwa ensi yonna banga ne Germany gye bakozesa yonna ekolebwa Ntake Group of Companies company ey'ebyokulya baddewo buli kadde tukomya okulamwa gwaffe ogw'omukyala abadde n'omwami okubala emyaka 20 mwaka ogw'okubiri akizudde nti omwami ayinayo omukyala gwayagala ebbali ayagala kunoba mugamba anoba alagawo atiri anobe muchika yala anobe muchika tonoba yala omushaja tomwaga Helen tonoba buli wonoba obolaze abalala nti abalala ennakuyo n'ebizibu byo oguma n'okuma ekitibwa kyo ng'omukazi baba bafete banobanga yoko ne baba bakomawo omulembe Helen tonoba olebe omusajja gwenagambye yasayininga bwati buli kintu nasayininga bwati ofuluma bwoti omusajja yalinda dda onobe Helen nga tonaba nafutaawo begumya message yo etuuse Isma se badduka nawe message etuuse era ebibuuzo tubirabye tujja kubiddamu naye obadde wetugendedde mu Bulango Helen obadde olina storage yo so njagala obba okweganga ndaba abasajja muntu kinako nyo ne mutuleetako n'amaalu atunyumizambu omusajja n'amuleka mu nnyumba n'atambula n'agenda kambabuulire nnamukwano gwange yayagala beeraba nga they are still teenagers nebeyagala nebezalamu omwana omu babiri nga omwana alabika bulungi n'omuvuka alabika bulungi kale omuvuka olwokwo yali amanyi wamaanyi nnyo asamba omupiira alina ekiwago alinnya bamumanyi n'akola ebyekisulu byonna bambi omwana yayagala nnyo omuvubuka oli nga newatali ssente nga she's there yekyawa omulundi ogwo n'atambula n'agenda omukyala omuwala by then kati omusajja nga yewagana bebewaga bagenda agende okuva omuwala lwe yava ew'omuvubuka oyo oba omusajja agezezzaako okufuna abeefaananyiza omuwala oyo nebamugamba mbuja mufuna bamubuuza even up to now and the girl is happy and happiest saagala mulowooze nti nze whenever I walk out of your house ngenda kusemba tebyakirowozezza no way kikino ekirohere when you walk out of my house saagala osembe nze njagala ogende era nakala kyamulondoolayo gyali look yagenda life yo ate kankulonde kontwala bakyala mwe musingo okuwagala ffe tunekwera na mirembe ababuuliriza tambula ogende nze kyegamba tambula ogende naye kyotakola ennaku zino kweno byano byebyo mugenda sitolo no bwanyumya liswani nebwe luba lusiriko bono bye kasooka njogera kino kati kambasomese abasajja mmwe n'abandaba omukazi bw'abanga asazeewo okunoba olumu omuleka n'anoba why olumu ffe tuba tulowooza nti we tuli we wabi naye bwe tunobako n'ogera n'olaba ekiri ebweru oluusi it pumps sense into your mind ogamba okay wali wabadde walungi oluusi it gives us lessons ngenda okudda nga si yenza oli eyagenda todda bobera tonjagala the minute you walk out nkugambye nga tonnafuluma Florence I'll kiss your feet njakukola kyonna kyoyagala nga tonnafuluma nkwegayire era nemenye netonde nensobi nokugata nkugatte kyoweetaaga when you insist and go I will not come for you nze ne bwoba tonnafuluma wotokera kukisingira ebigere byange why do you let me anti ogenda okutambula bwinti ogenzeko omutawuni ogenda okudda nga bafuze ogenzi sigenda kunywegera bigere sigenda nze kunywegera nzagala osiga sijja kunywegera njakugatta naye sofuluma olugibo ti sigenda kunywegerako sikunona kati omulama guno sikunona okyuse kati watya nga omukazi obadde nange mu marriage for 20 years gomukyala tuli couple nkikyusiza omulamwa the other way around gwe n'okifindinga out tinze mbadde n'omusajja ebbali haramu aramai kifu kati atawo kye ngobadde n'omusajja emyaka 18 myaka and you find out n'omusajja ebwe ye kisoboka kitya mba nkumaze ogenda bugenzi lwaki omumala bwenzi kiki bwenzi mu myaka 18 kiki kyobadde olaba wekyenjawulo ate ekyo kyekisinga n'okuba ekibi naye mwabiki okundisa amakombo myaka 18 nfunye munnakuyambako naawe onyamba ki waliolabye omukazi omusanyufu ennyo mu maka ng'omukazi alinayo omusajja ebbali mwenna era tubamanya tasobola kunaga tuba tuyimbayimba n'obuyimba mwembisa obuyimba buno bwakadongo kaneera nkumanya manya bwe neŋŋanda ye emmotoka bwagipakize mu nga sibwera kabeera switi naawe she's the best you can ever have tasobola talina abeera submissive 110%
kakati nonze kankubulire mwami Mukiibi kino nzikiriza nkyogere ku mpewo simanyi bwe nyinza kireeta naye nga nkiwumbye bobera plamba waliwo kye bayita ekisuctioninga the plunger ekifo kutamu ekijjayo nekigogola bulungi nnyo bwekiti singa obeera ken omanya n'omanya nti onomanyiwe wano wagogose oba wakyali blocked okiwulidde n'obufumbo buwandibadde singa obadde ne mukyalawo n'oba nti sinkeene blockinze oba teblockinze naawe oba olaba Look here, let's talk like men. yes Toyinza kukkiriza ebyo omukazi okwera ne omukazi sajja myaka 18 era wenkitegeerera kutwawukanira ye nga lwaki towakitegeererawo myaka 18 kubanga bamulungi nnyo gy'oli ati mwe abakyala mukyuka abakyala muli tosobola kwagala musajja myaka 18 nesimanya nesikwata n'emyezi 3 n'omwezi ogumu oba ebiri abase kisoboka bwegiba myezi 6 kasajja ka petrol station kakwongereramu kwongereza mafuta noyimba ng'oyimba kakwongereramu kwongeza mafuta akakwata erinnya abakazi emitima gyaffe omusajja amuyitako obuyisi mu benzi namuga nagikwata adda awaka heren nga yenna kati 18 zawe yagitya tosobola omukazi tasobola kweza myezi na mwaka nga sinamanya nti olina omusajja okugira ngo gwe omusajja oli kisiru tosobola omukazi omulaba okuleka nga abasajja gyemize gyamwe gya bwenzi gya butujju gya being heartless women omukazi agwe bakwanya alabika ne bw'aba n'embalabe ne bw'aba abadde n'embalabe nga yina musiiwufu otandika omulaba ng'alinga ekinnya n'ogamba kati nga kulwaki tokyusaamu owuliriza ntandisa okugamba nti beera ku tv oba olaba tv naye ng'omulaba bwoti nolaba atandika okutegeka obucupa mu bwato mu oda n'ogamba oda evaawa kati genda okukola komawo kyusaamu timing ogenda okulaweza myaka 10 binda kwogera kula n'ennyambala ekyuka obugatto asanyerala buli ekebera buli kiseera n'ebitatiisa atya bulira ati olwafumba butujja ojjukira basenga abagamba ngedda basenga babuliranga ty abawala mwana wange okolanga otya nowangala mu bufumbo jagamba ki oba tikanga amazzi ze kyemmanyi oyendangako nowangala senga taliyo era abo bebasenga bakanyeebwa ate batya ekyo balinaga gye bakyogera anti katulabwekiriya abebiwato kunyenya bunyenye ebiwato ate guno omulimu gw'obwasenga era Justin kamusaasire kubanga ogwo omulimu ogw'obwasenga kisaana naawe ng'olina kyolagawo Justin Nantumbe kati yasengaani yosengaani olina kyolina okwesenga abantu bagamba nnyo mbu basenga tonkwatako sibamba woninga nze tonkwatako ninga 3 phase naye kubuulire kati mukitegeeze nti batukwanako tuyimbayimba tutujja kati olumu kye tuba tulakinga in you guys okumpa room okuwa munno omulala room asobole okuntuukako ekigezo oba olina anti wenzija abakyala kikino ekiriwo kamba wegabuwa leero nzize kubabbira bigezo era abaami bayinza okunyiigira kubanga ansa zaffe zonna ansa files kati ngaffe baengineer mbanzitaddewo kikino ekiriwo kambabbira ebigezo bwe mbanzize nendeta yakapya nekwata bwe nendeta akayimba okiraba olaba bwatidde masannyalaze 3 phase kakati bwe mbalesa akayimba ng'ombuuza wakajjeewaako simanyi biki naawe beeramu kuba gyenvudde bayimbisa buyimbisa tebayinza kungobesa kayimba ebibuuzo byo bisigaze tobitubuuza Florence olina ekintu ky'ogambye bwe bakukwanako ebweru ne bakuwa that okumuwembejja ne bamukwatako esaakalamentu now abakyala abasinga bwe mujja mu fumbo after some time you become complacent otandika okumanyi okundaba you take me for granted kazi nagegera so many men badda awaka ng'atya n'okugamba ku mukyala we nti let's make love because you become repulsive you push us away how why look, I don't
You just behave like that. You become repulsive. You become so tight with us. I mean, this guy comes home expecting to be loved, and all he's met with is this stiff face from the woman he was married. This business of rent, Florence, baganda ba kangende luzira ngalinga kubagulira so maliza bwe that business coming it down make break down, be submissive. Bero mkaza ya galika zinombachi ozigamba ya submissive bero mkaza ya galika zino Florence boyambadde nzira waka mulabono bwayambadde asibyo lulesu yena luveno ayambadde lesu kale kubanga olina wotabula negwa naye ali mu kintu kibujibuli kiwavu kyo nera baboyambadde omusajja kati gwe ona yakwanyeka akulabya atyo nze bwotuukeka nosiba kuna kapale k'omwana yambala bisapatu noli okumfana bukia you can look better omayite eriyo omukyala asula mu jini ayingira ku mukaaga omusanze banikoyenga okulinda abandi wake mbuliri ati bw'onjagala kakati kiri gy'olize gayi bwebaki naye bw'oba onninze the better aleme kudda kukumira mugava musemadongo era nga nkulinze kateka kalaamu olina essimu olina essaawa bw'osobola ogenda musemadongo nenebaka mbeera mudirisa ne kusemadongo ninayo bainfoma etokwatako mukazi we teyamanyira mulinda namwemmere namulinda n'atuula ndoza abe mumanyi n'atuula namutunya naga mukazi anzise olina okubeera ku munkeke ate ng'omusajja omanya obeera ne shield yo mpolampola bwotyo emmere ogiryo olaba n'obaza mukazi nga yagenze out nekiwera omunaana nga tannadda buli kamono kakowulira ye munaana ng'asomeseza abeera mukate naalamuteekuziza kati bwagulawo n'oyingira obusanga yebisenga alinga afuuza amaka gonna galina okuba n'amateeka walina okubaawo etteeka fali kasubi mubano gwange semusi babitaga semusi nga muwala mutawanyi kati kolo semusi yasigala mu muti mbw alabe naiti ngawakomyawo semusi neyebaka kyalyoka alyoka wanuka wagulubiroko nagai ngate tanadda kyalyoka nzika nokamba nyimize mu story yange this was my personal story. Yes. Tunyimize hiyo ngantuula olumungu omwami akomawulete bisere bambi yayinanga groups let's the same make tano groups abasajja bagenda outgoing club bishibishi banyumya sente babene ne banyudde bugenda kati olunga ngamba yine omwami nakomawulete ngantuula ngamba nange kantu kamulinde in fact kanfulume nange kimulume nti nkomyewo lete kati nga mfuluma zayisanga wafuna je sawe ngazire manju wenyumba bwenti ngantuula nga kantu le mulinde ayingire ye wachi yansookeyo ensine zinuba nenguma zagala kwesanga musamu ngampule I couldn't hold it anymore ensizinuba nenyingira nemusanga nga yebase yebise nawulira obusu yali yayingidde dda ani ensizinuma kati story yono kyebenzi ate ultimately kweko in fact molese ekintu kino Helen tukitunuulire on a broader picture owulidde okuloba kuno kungi nnyo mu relationships olobera kantu akatono neweerabira ekinyusi byebireeta obuzibu. No, marriage you're not to determine in the bigger picture. Yes. That's the right word. Oh, yeah. Let's look at it in the bigger picture. Tuve mu busema obuntu butono nzuda ina mukazi byaka 10 nzuda forget that. Look at the bigger picture. Uliza Helen. Musajja tayenda. Uliza oyige. Yudilinda Helen omusajja tayenda. Ayagala abakazi. Musajja bebagala yagala. Ochiwagira kubala kafara ayagala. Omukazi yayenda. Ne Bible yennyini yakikugamba abaami abamu abali faithful kuba kyala baboliga basirika bagende abali faithful basigale yagala it is not good, it is not right tekina kyawandi gorozo omwami yenna ali eri atulaba mulina embirizi mmeka olina embirizi mmeka twasokolwamu olubirizi ne tulukuwa
Yerenze njaga nokwebaza ennyo abasajja abaagala bakyala baabwe bokka. Yes. Mwebali. Naye obadde obawabya mazima ate baagalekoko. Awali abalina abalisoko. Ate kiri kyokka. Baba n'emikwano. Abadde alina kyagamba nti mukomawo n'obulwa ne wotandikira munno. Obumugamba this. Naye kisinzira ebiseera ebisinga wandese otya. Abe mumanyi tuleka awakaawo nga tomanyi nze ne bagambako mu one of our shows nti waliwo omwami nga tamanyi nangoye zo. Anti abaami. Tamanyi gye nyiririra bwe. Focus yaffe. N'owulira nga naawe n'ogamba alibeerawo ddi. Lwaki tonnyamba okumanya kye nnina okutunuulira. We are losing the bigger picture of marriage. We are now putting it ku so tamanyi. Obutonotono. Bukola marriage. Nayambadde sikaafu. Abe oyinza okutuula wansi n'owandika fruits ka marriage eki. Tosobola akebera. Communication. No. Kumanya munno kiki kyayagala. Otamanya weaknesses zange. Na kiki kyenjagala. Kati communication nakumanya ngoye zo. No. Oyina okumanya mukazi wange avude ku batvale waliwo akadenza akamututteko kamugulira kaswito nowakati najja nga ayimba bukono kangulira. Tamanyi kikwagala nyo kulira ku motoka. Lwaki nzira kwa ice cream? Mwabakazi. Nzije nkulete kaswiti akakati. Wakajja wakakuwadde kakafirize. All women went to the same nursery school. Muyombese omuntu bwebumu. They went to the same nursery school. They went to the same primary school. Yes. They went and men all fed on one breast on the same breast. Mwakoma mu P6 ne P7 temwatula kale mukirasi tuli batano mwabasajja mwena mwayo kubeera eryo kabengo mukyala kabo mukyala nga ina diguli 5 naye yakoma mu P6 ne bwaba ina doctor medical doctor nga mukyala nga ina doctorate mu bya academics yakoma mu P6 ne bamama bamwe mwe bali omuli banyanya afuna akwata kamunyiza lwaki otula ne Florence bwatu nga mami ebuddo ndaba yakoma mu sibo P6 ngamba nongamba naye mwana wange ow'obulenzi anti nze mu Galanda owulidde mami onjagala nnyo naye ekkiriza obagaana z'ensonga ze zimu zino ze tuyitamu ffe ng'abasajja wuliriza mugambe nti wakoma mu P6 totegeera naawe mami wasoma mama yasoma abami yasoma kubanga ate bo babeera ebyebizibu abasajja babeeranga omwe muganda buganyi bakazi bannaku zino okutulejjako ekitiibwa kyaffe bajjajjaffe babeeranga n'abakazi baabwe banamunyumbeemu omanye ensiisira ngo nalina rediyo eyimba lingala eri eyimba gundi yaffe eyaloketo era nga ggulawo obuguzi eraga nti nasaza nasaza tegeka kabejja wagala kabite susula ngolabanoza bonna balaavu eryawo because ekintu kya defininganga status y'omusajja yalinga wealth authority sente nabungi bw'abakazi naye budde ki omusajja bwe yawanga abakazi abo bayibuli yennyini bayibuli singa yakimanya teyanditubulire bya King Solomon uliza n'omukyala yalimangaawo nga wadde omwami talime naye nga ali wali kate bamulaba yalingawo they had time for their wives babasomesanga kwenkanawa naye kati omwana w'omulembe gwani agambye nti n'okusoma ennyo kwe kubeera mu nsi obulungi anti kati munnaye era bw'oba tosomye ennaku zino era obonaabonamu academic kusoma oba okusoma okukola emirimu egireeta ssente n'okulima bakusomera mu university omulimi asinga yasomawa era bagenda nebasoma tudde ku mulamwa mwagambye nti singa omukyala ategedde nti ebaddeyo munne amuyamba okulungamya edya omusajja okireese bulesi edya myaka 18 nti olina get out there's no compromise about that lindako omukazi wakikolera bano ensonga ze kati agenda akimaliriza omukazi tamala gakiitinga afe abasajja olumu eba accident obadde wano otambudde ekizikuwa emotoka efudde newesanga
nogwa ku accident Kiriza. naye omukazi abakiplaninze akirowoozako n'amanya empoza n'amanya kinagamba tika kino bwe kifeeri oneyatwala n'atuusa nkumanya out kati ekyo kati oba out si out nze walk out abe kinsanyusizza omukazi abakiplaninze ng'akisengese ekigeza wabeerawo ensonga gyoba totuukiriza nsonga ki you don't provide for me provision oli mu maka gange you don't listen to me kati listen ye provision ati kati tomanye byawaka singa ndiseninga sigamba ndiseninga Uliriza oyige. njiga era kyembu omwana omugezi abuuza ebibuuzo singa mba mpuliriza naye nga tebirala sibikuwa kiki oyagala londako waliwo okugamba nti tojja bimba nga tolina busobozi embeera nawe ogiraba naye waliwo obuntu obutonotono era nga bwagambye at the end of the day obuntu obutonotono bwe bumakinga marriage abaami tebatuwayalinga kukola buntuntu butonotono tuzimba ennyumba tugula emmotoka tukola bizinesi bintu binene kati buno obutono obukwata ebimuli mubiize lwaleero mu bazungu kyovola obufumbo bwabwe tebuwangaala kubanga bwa pretense nemujja ne musensere waffe n'omanya nti buli kimu kya mukyala n'osensera relationships are failing these days mulavuza novo nazino zemulaba ku tele olukazikezi lungi mama tendo the chest bwe muliko bye mwagala otulekera mu marriage ngo omusajja omukazi lero gwofumba myaka 18 and you expect me to keep quiet ntomwami lero gwofumba myabe mchibi me kati nze nsirike are you the man in the house are you the man in the ati house kasa bayambala jini bayambala empale ne what is the man in the house nzaka buli omusajja abasajja bennaku nze nga ze basinzako ekintu ekyo kuzaala abaana bataano mu lunaku lumu ebisigadde tebirete tuno ekiriwa nedda wewagira bwerere tukusinza byalo bingi kuzaala abaana bataano mu lunaku lumu nedda kireke tukubisinza bingi abakazi bakola abazimba amayumba they do everything ekyo kyokka tujja kyekyo kanti omukazi kyanasobola omusajja kyayinza kukola kuzaala abaana bataano mu lunaku there's so many things that men do that you can't do being a man chanjawulo nnyo gwe nenkwasikamu kuba mumaanyi akwapi ennaku 3 tulina abalalu aba babiri bonna batolose butabika engoye baziyuzizza bazisaanyiza oba bazikasuse wali owulidde tubawadde ennaku 3 batambula mu kibuga alwana ayitira alwana asigala nga atukula omwami mulalu n'omukyala mulalu batambula ennaku 3 mbuulira abasajja batusinga obuyonjo kubanga wajja kutuuka ennaku ngazi ze 5 3 otandika ogamba bamwe kaleesu gweswala you can't compare the two. You can't compare a man from being a woman. Tosobola omukazi wona ne bolibera ne sente zo meka olokuvuna machemba gamba omukazi ne bozimba nyumba osasate mukibanyine leero omukazi ne bwabera ne nyumba omusajja ne njibera teba mukaso nyumba enyumba bayamusajja nobbi bonyini bayamusajja ero daleti ne bila mune kuba fulma daleti ebyo mukube nze tonkubira mu nyumba yange nze Florence ati wa mwami kuno nasigalirwa kubwankuba ali naye bwenjira banjegama wali wagamba wa mukyala Florence wa mukyala gundi wawani eyange ye katika sanzi je bayangi naye nankuba fine nyinza okuwekitibwa nga ekitibwa ekyo lwaki okimuwa nti yiyo lwaki oba okimba naye si byakunkuba wakubiddwa dda wagobeddwamu ekyokulekera ennyumba jagikulekera kuba abasajja nakuzo tubawa we give you kyokiddamu abakyala muliwo era teri musajja ajja kigumira mukazi abaira naye emyaka 18 musajja you will get out or the man will walk out and this days bibwenyini ngonfulumyeka mu nyumba nyumba yejja kubeera mkyengamba nti nga tuvude kwetu kiriyo kandi Florence kyegandi akyuse kinakiza omusajja emyaka 18 mu mukazi tegende nti alina omusajja I walk out yo musajja emyaka 18 era omusajja asigala era omusajja asigala mu ebyo abakisajja sajja gambe naku 18 ajje sira mubindi nani ninda omwami yenna bwaba badde omwami oyo Dickson Toy Boy bwaba badde ebweru emyaka 18
he's not worth so. Atereka Bana abakazi 18 bambi olaba bayagala kujanga abamutiisatiisa bagwa ku busmart wire n'alowooza mbu kakitalo kasiba empale smart wire nakabaddewo for 18 years kubeera smart kukomba nkwawa kabalire kakugumidde ate ogenda okukasuulako ebizibu byobadde onsuulako bikasuuleko kapya ate emisiri kawangula empaka wire z'emisiri tayagala kukwata awangula empaka z'emisiri teri smart wire asobola kukubira bizibu wanje ngagumwa ngagumwa kasitandika shift noba nti ate kati responsibility yonna ebintu obitadde ku ye smart wire nez'omuwozi jjawa z'omuwozi jjawa bagenda ngafuna omulala bajja okunya dola bana bakunyiza tomu bajja kucunya nyukune. So okay, so at the end of the day ekintu kiri kimu twagala ne tunoonyereza nnyo todda okunoonyereza nnyo naawe atere guyagala ekira kyeneerabidde okubagambako twagala ne mu stage za life zaffe nga bwe tutambula nti waliwo munno bw'atuuka ng'olaba nti amaanyi gakeeye kati naawe n'okyusa laavu otujja okusaba oba beauty ekeewa but the marriage is double effort bwekiri fena tunakwatisa kubanga bwe naba nakulaba nga oli flat wotu wenna otandise okufuna zi Michelin tires nzibala bwenti era singa teyaliko We'd like to thank you so much for watching. Mwebale nnyo mwebale ddala musula bulungi mweraba. Bye bye.